weekend, this week, banegendeleze. let them be careful of me. Ngenda kola ekitiisa. I am going to do something. Ngenda kola ekipya. I am going to do something new. Kubanga ndiko amafuta. Because I have the anointing. Mu linnya erya Yesu. In the name of Jesus. Guno omwaka This year, tugenda kwambala we are going to put on ekyambalo kya Mukama. the garment of the Lord. Katonda agenda beera ku saidi yaffe. And God will be on our side. Katonda agenda kukolera ku luyi lwaffe. God will work on our side. Katonda yampadde God gave me ennaku z'omwezi nga 28 that on the 28th, Sunday egenda osembayo omwezi the gwo. last Sunday of this month, Njagala kwambaza I want to put kyambalo kya I Mukama want you to put on the garment ekigenda of God, okuyisa which will change, mu mwezi ogujja. which will make you go Kiki through. yaŋŋambye? What did he tell Waliwo me? ebintu bye ŋŋenda okuwa. There are things I'm going to give you. Ngenda kuwa amafuta I'll give you the anointing oil. n'ebintu ebirala bibiri With the ebigenderako. other two things which Kyonna kye accompanies. nagamba Whatsoever I will tell you ky'ogenda is obikozesa. what you'll use Bwe it. tunaddamu osisinkana When we meet again, ogenda weera Mukama you'll be obujulizi. testifying. Abadde baagala amafuta, People who wanted the abadde anointing, baagala otwala amafuta. people who wanted to take the Bantu anointing. bangi nnyo adde bambuuza, Many people are asking me, Musumba, Pastor, oddamu ddi okugaba when amafuta? are you giving the Badde anointing? nsaba Mukama I was praying to kubanga God yaŋŋambye because he told me sigenda gaba amafuta I gokka. will not give only the Waliwo ekintu anointing. ekya kye ŋŋenda There okugaba. is something else I'll Bibiri give. ebintu bisatu. There are three things. Ebibiri ŋŋenda bikuwa nga 28. The two I'll give on the 28th. Gwe tegeka ensigo ya mitwalo 10. Just organize your seed of Nga 100,000. 28 guno omwezi On the 28th toyina of this budde. month, you don't have time. Toyina budde. You don't have time. Guno omwezi nga 28. This month on Ngenda 28th, kuwa amafuta I'll give you the anointing n'ekintu oil ekyokubiri with the second kye thing, sigenda of okugamba. which I will not tell Kyama you. kyo It's your nange. secret, you and I. Mukama mulungi. God is good. Kyama kyo n'ennabbi. It is your secret, Gwe you noonya and the nsigo ya prophet. mitwalo 10. Look for the seed of Ngenda kuwa 100,000. amafuta. I'll give you the anointing Ennaku z'omwezi nga 28 on the 28th n'ekintu ekyokubiri. with the second Ogenda genda item. okikozesa nga bwe nkugambye. Go and use it the way I Then ennaku instruct you. z'omwezi nga On the 29 29th, ng'enkya Sunday that the next day oba ku Sunday Sunday, the 28 lugenda kuba lwa mukaaga 28th will be a Saturday. we ngenda okugabira amafuta. That's when I'll give the anointing Noonya ensigo oil. ya mitwalo 10 Bring a then seed. nga 29 On the 29th, Sunday, which is a Sunday, Sunday y'amazzi. Sunday of Biri ebintu water. bisatu, Three things. ebibiri mafuta Second, two, anointing na mazzi. with water. Ekyokusatu The third thing, nja kigamba ng'ozze I will tell you when you've come. ngenda kikuwa I will give it to you ng'onoonya amafuta. when you've come for the So nga anointing oil. 28 On the ngenda kuddamu 28th, ngaba amafuta. I'll be giving the Jangu anointing. n'ensigo ya mitwalo Come with your 10. seed of Then nga 100,000. 29 On the buli 29th, muntu yenna everyone jangu n'eccupa come with ey'amazzi. a bottle of Jangu water. n'akacupa k'akamazzi oba eccupa ennene. Come with a big bottle. Nekikolera nnyo okuleeta eccupa ennene. But it works when you come Ngenda with a big sabira bottle. amazzi I'll ago. pray for that Katonda water, agenda gakozesa ekinene. and God will use Kati it. gwagenda okuba n'ebisatu. So you'll have the three. Ng'olina You amafuta have the anointing n'amazzi with water. n'ekintu With the ekyokusatu. third item, Togenda kuwangulwa. you will not be warned. Nabbi bw'atyo wagenda That's okwogera how the naawe. prophet will speak to you. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Ennaku z'omwezi nga On the 28 28th, ngenda kusiga I'm amafuta. going to anoint Jangu you. n'ensigo ya mitwalo Come with your seed of 10. Mukama abawe 100,000. omukisa. May God bless Mu you. linnya erya Yesu. In Jesus' name.